okumanya ate nga gukwagalisa okukola ye Spark TV. N'olunaku olwaleero twagadde tubereke ensonga ezinjawulo gye tulondoola okusobozesa okumanya eggwanga lya Uganda, ekibuga muwangaalira, ekitundu mw'obeera, n'okubeera nga ate tukutuusaako amawulire okwetoloola ensi yonna. Okimanyi bulungi nti wiiki eno yennyini bannabyabufuzi kwe bagenda okubeera nga bongera okwesa empiki z'ebyobufuzi ku mutendera ogw'ababaka ba Paalamenti bagenda okuba nga beewandiisiza era nga kutandika n'olwokusatu lwa wiiki eno wamu n'olwokuna z'ennaku ebbiri ezaateekeddwa akakiiko k'ebyokulonda kwe bagenda okubeera nga beewandiisiza. Naye waliwo bye tasobola kubuusa maaso gamba nga ekyokuba nti ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga y'entabiro y'ebyobusuubuzi oba Central Business District waliyo ebitatambula bulungi nti ekibuga kino bwebanga ssenyiga akikutte bwe kyasimula bwe kiti ssenyiga ono asaasaanyira eggwanga lyonna olw'ensonga nti muva ensimbi ezisinga obungi ezigenda mu kittavu ky'eggwanga ezivaamu ate nezisaasaana ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubeera nga bikolebwako ku mpeereza ezigasiza awamu abantu. Bwe kityo abakikoleramu bwe baba nga si basanyufu, abakikoleramu bwe baba nga banyigiriza, ffe nga bannamawulire tufuuka eddoboozi eri abatalina ddoboozi, tufuuka eriiso erituuka oba okulaba n'okulengera gy'otasobola kuba nga tulengera etukubeetera wano oba ku lutimbero oba mu kibatu ky'okuba kati essimu esobola bulungi nnyo okukola nga TV yo ate nga tusitreaminga live ne ku mukutu gwaffe ogwa Facebook programu eno Spark Makya. Mu studios tuli bamukisa okuba nga twegattiddwako mukulembeze ate nga musuubuzi nga tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Okimanyi bulungi nnyo nti abamu muyinza okuba temukimanyi nti wiikisi kati zibadde ziweze ebbiri nga basuubuzi baggala amaduuka mu bitundu by'ekibuga ky'eggwanga ekikulu ebitali bimu, nsonga za bupangisa oba ebisale by'obupangisa, engeri gy'ebyongezebwamu, engeri gy'ebigerekerwamu n'ensonga endala nnyingi nnyo ate nga abakwatibwako ensonga zino balabika nga abali mu kyesirikidde. Naye mu studios twegattiddwako mwami Matovu Sulaiman, sabusansa okulaba ku Spark TV namusiza ku balabi baffe. Abatulaba ku Spark mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda ne mbeebaza emirimu emirungi gye mukedde okukola ate ne mbakulisaayo mu wiikendi yonna gye mwabadde, ababadde mu kwanjula, abadde mu bintu byonna, abaafiiriddwa nga okwetooloola Africa ne East Africa yonna twafiiriddwa. Omugenzi kati Malahamu Raila Amolo Odinga era bannakenya Abaganda baffe kuba nze ng'omuntu nkoleddeko nnyo e Mombasa. Yes. Nkoleddeko e Mombasa ate we nali nkolera ku Coast Professional we waliwo ofiisi za ODM. Kati nafunako chance nnyo mu byobufuzi by'e Kenya n'endabako ku Raila Odinga ku maaso gange. Yes. Ate ne mpulirako ne byayogera n'olwekyo Africa ne East Africa yonna kijja kuba kizibu nnyo okuzzaawo omuntu alinga Raila Odinga, kijja kuba kizibu kozi nti abantu abasinga amawanga gaffe gatuva ku mitima ne tusoosa mbuto. Naye bw'olaba omuntu asobola okwagala eggwanga lye nga ne kyeyandifunye akireka n'aga nti kino ku bannakenya sijja kifuna, bannakenya bateekeddwa okuba bwe bati. N'olwekyo tujja kumusubwa nnyo era tusaba Omukama Katonda oyo ali waggulu amulamuze ekisa n'ab'omu maka ge n'abannakenya bonna ne Africa yonna atulube nti atusaasira tulabe kuba amawanga gaffe gano agakyakula galina ebizibu bingi, galina ebizibu ebyenfuna ate ebyenfuna ebizibu byabyo bitambulira nnyo ku politics bw'aba tateredde n'ebyenfuna tebiterera. N'olwekyo tukulisayo bonna abeetabye mu kuziika okwo n'abataagenze naye nga banyoleddwamu ne bannakenya. Mu Luswayiri bagamba jambo ate ne bagamba sore niyo mkuu, hiyo msiba imekuja, tumetetea Mungu atusaidie wote. Asanteni. Olwo otegeezezza ki? Nti mutawaana bwe guba gugudde Mukama Katonda atusaasire ate era atugumye. Alright. Mwami Sulaiman wajide mu studio zaffe tutegeddeko ng'abannamawulire abadde balondoola ensonga nti ebizimbe nga Energy Center, Akabala Arcade, Minic Price, Katonga Business Center, Apple Tower ne Vina Arcade n'ebirala bibadde bigala okumala akaseera era ndowooza ku lwokutaano waliyo n'omukka ogubalagala okugezaako okugumbulula abasuubuzi bano. Ku mulundi guno okwawukanako oba n'emirundi egiwedde twakoma okumanya okwekalakaasa ku nsonga za ifirisi n'ebirala. Kiki ekyabadde kibaleeteza okuba enkanda wansi? Abatulaba ku Spark TV
kanziremu bategeeza nze Sulaiman Matovu ndi musuubuzi ate nze njogerera nze amyuka ayogerera ekibiina ekitwala abasuubuzi mu ggwanga ekyakasiita Uganda. Ensonga eggazizaawo abantu mu bizinesi ensonga nno nnyingi. Ensonga ya renti eyo erudde mu ddiiro. Ne renti omugenzi Kayondo ne Kasiita Fraternity yonna baakola ekisoboka okulaba nti gavumenti essaawa etteeka erinaagonjoola ebizibu by'abapangisa ne ba landlord. Naye mu kuteekawo etteeka eryo abantu bonna baayitibwa n'abasuubuzi bennyini baayitibwa n'abakulembeze ne bagenda mu paalamenti. Ekyatwaza etteeka eryo okuteekerawo etteeka kwe kwagala okujja abantu okugwangana mu bulago basobole okubeera nga bategeraganira mu mateeka. Kati bwe twagenda twalambika ensonga nnyingi era etteeka paalamenti ne balikubaganyako ebirowoozo ne baliisa. N'ekyomukisa omubi bwe baayisa etteeka ffe abaalisaba abangi baatuwa ebitundu 23 ku 100. Ebitundu byaki? Favorist tufevalinga kati abagagga etteeka ne balibawa ebitundu 77 ku 100. Kati akawaayiro akalireese emigozo bano ke kano akagamba nti omugagga oba nannyini kizimba ajja kwongezanga 10% buli mwaka. Kati ekizibu ekiri awo nti obuzibu obusinga we buli nti tebaalambika nti mu mwaka omuntu ogenda kwongezaamu emirundi emeka oba tebateekawo kkomo nti kale mu mwaka ajja kwongezangamu omulundi gutya gumu. Ekyo tekyakola ki tekyavaayo bulungi nga bwe kyali kiteekeddwa kukola ki okubeerawo. Kati ekirala balandiroodi nabo balina petitioni yaabwe baateekayo petitioni nga basaba gavumenti ebakendeereze ku misolo nga balaajana KCCA ekitongole ekiwooza ekyomusolo ekya URA kibabinisa omusolo muyitirivu n'amasannyalaze nga gabali mu bulago nga baga nti baateekayo petitioni gavumenti etunule mu nsonga zaabwe nti bwe basalirako nabo basobola bulungi okusalirako ki ku basuubuzi. Kati ebintu ebyo byonna tebiddibwangamu olw'ensonga nti wakati waffe ne balandiroodi baffe nabo basuubuzi naffe tuli basuubuzi nabo beewola naffe twewola. Ate ffe abatukolera mu bizimbe naffe tulina obuyumba ebbali w'ekibuga. Waliwo omusuubuzi ng'alina apaatimenti ye, waliwo omusuubuzi ng'alina akeedi y'Enansana, waliyo omusuubuzi ng'alina essomero, waliyo omusuubuzi ng'alina hoteero. Ebizibu byonna ebyetolodde mu byenfuna wano bikwata ku poliisi za gavumenti. Era tewali bizibu byonna bigenda gonjoola mu byanfuna nga bya ku street. Tulina kuddayo. Tulina okuddayo ne tutuula wansi n'abakungu ba gavumenti ba permanent secretary ba ministry ne ba minisita bonna ne tuddamu sinakindi ne tukola amendment bill mu tteeka lino ery'ebyenfuna okusobola okusika ekifaananyi ekyawamu nti abantu bonna basobola okuba nga babenefitinga. Kubanga bw'onooga nti omugagga akunyigiriza kituufu naye teweerabira nti mu Luganda waliwo olugero lw'Abaganda oluga nti wakabina akane tafaaki kati oli bw'onooga nti olw'okuba omugagga akunyigiriza naawe omunyigirize omugagga omu bwagwa oyinza okwekanga abantu nga 1500 nga bagenze naye. Kakati bwe tuba twagala okusitula ebyenfuna tulina okwerowoozaako ffe abatandika okukola ate n'okulowooza ku bali abakola ki ababaddewo nga bakola. Tubakwasaganyiza tutya bonna ne basigalawo naffe ne tubasangawo. Ne bwe tugaa nti eno rigimu egende bano bajje bwe tuba ebyokulabirako tunaabijjangawa. Bano abaagala okutandika bizinensi okukola ebyokulabirako banaabijjawa. Nze nno mu ndowooza eyange nti ekyalibadde kikolebwa gavumenti erina okuddayo ku drawing board neetuula. Ekizibu kye tulina nti paalamenti yaffe obuzibu bwayo oba ababaka abasinga tebaasoma kubanga bwe bamugenda okuyisa
etteeka nga lino eriri sensitive nga likwata ku byanfuna mwali badde musooka kutunuulira abantu bwe mulisindikira ne Uganda kije musindikamu etteeka eryo ne muli balansinga ne mulikola nga libalansinga bulungi ebitundu 5 ku 5 tusobola okubeera nga ffenna tusobola okukola ki okujja mu byenfuna naye kati saawa zino omusajja agenda nagati nkuwongezza 10% wange nze gavumenti yakola ki bwetyo bweyandagira naye ng'agenda koma ddi kuba katugeze edduuka bye liba libadde lya miliyoni 1 bw'otandika odyongeza 10% mu myaka 10 liba lituuse mu miliyoni mmeka naye waliwo agreement gye boogerako kubanga mu nteeka lino era Landlord Tenants Act erya 2022 baligamba nti landlord tasobola kwongeza bisale bya rent by more than 10% annually okujjako nga mu ndagaano mwekiri unless the agreement states otherwise. Ekyo kiraba kituufu naye obuzibu bwe buli wano akanyola bitya we kali kali nti waliwo balandiroodi abamu mu mwaka nga yayongezaamu emirundi emeka 3 naye kati ate naye nga tasukka 10% tasukka 10% kaleka ku 10% naye ne katalambulula ne katala exactly kati kali akawaayiro bwe bayise etteeka baakaleka kali open ekyali badde ekikulu baali badde bakateekako ekkomo ne baga 10% ojja mwongezanga naye mwaka omulundi gutya gumu naye kakati omusajja agenda nagati etteeka limpa ekyanya kati ekirala abantu bonnyini abali mu bizimbe oyinza okufuna abantu batono nnyo abalina kye bayita tendency agreement kuba data agreement nayo kikulu kubanga wali abatazimanya tozimanyi wajja buzi n'ofuna edduuka n'oteekawo ebintu tolina tendency agreement kati bw'oba tolina tendency agreement mu tteeka n'eraliro lyayinza ogatta kumanyi waddemba okwegaana tolina gy'ogenda muwaabira n'okola ki n'omusinga kati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna tetusobola kukozesa lulimi lwa ku street lwakujja odde ku muntu musajja mukulu alina ekizimbe oba ani otandika okumuvuma nedda ekyo tekibeera nkola ya bugunjufu ekirina okukolebwa kuddayo mu bakama baffe abatukulembera kyovulaba ensonga ezo zonna twazikola ki twaziwandiika naye ekyobulabe ekiriwo nti ne risaaki yennyini gwe twakola abakozi ba gavumenti nga kwebali ne bamuteekako omukono nayo yagaana okuimplementingibwa kwa report kuba twateekawo strike ne batuyita ne tugende wa Ssaabaminisita nga Ssaabaminisita president yamulagidde n'alonda akakiiko n'alonda obukiiko nga buva mu basuubuzi n'aba URA n'aba gavumenti ng'akakiiko ako ekikalondesezza kugenda kulondoola misolo basuubuzi gye bagamba nti gibayinze bwe tumala okugirondoola alipooti n'aba URA ne bakkiriza ne bagamba nti gino emisolo egimu girina okuvaawo alipooti n'esayiningibwako n'eweebwayo naye naguno gwako abasuubuzi tebaddibwangamu mu bintu bye bateeka mu lipooti yaabwe. Waliwo ensonga ezize nga zeekalakasisa abasuubuzi tezikoma teziggwawo kasiita yenyumiriza okuba nga kyekitongole oba kyekibiina kinnakazadde kinnansangwa kigatta abasuubuzi kiki kyemugamba nti ebyekalakasisa abantu byo abasuubuzi bingi naye waliwo betulaba nga obuwanguzi ekisookera ddala bwe kitwasooka obuwanguzi bwe tusoose okufuna bwe twenyumirizaamu kwe kuteekateeka abasuubuzi okubeera nga basobola okumanya ensonga ezibanyigiriza ne bazoogerako nga takubidde nze takubidde Ssekitto naye ng'asobola okugenda naye yennyini yeerwanako ng'omuntu ekitaaliwo nti abasuubuzi baali batya nnyo aga nti bwe naagenda ku TV n'enjogera bagenda kunzijjako edduuka bwe naagenda ku TV n'enjogera kino bajja kumpita opposition naye twagenda tukibategeeza mpola mpola nti toyinza kwawula byabufuzi na byanfuna naye ate ffe tukkiriza mu byenfuna ffe bye tulimu tetuba na sayidi olw'ensonga nti ekisaawe kyaffe kiba kiggule tuguza buli muntu ajja kasitaba nga alina ssente nga nekyetutunda akyagala fe atuwa buwi ssente tetufa wakala gundi wa kibiina gundi nedda naye bwe tutuuka mu polisi za gavumenti
twenyigiramu bulungi nnyo okumanya olw'ensonga nti poliisi ezisinga bwe ziyisa zikwata ku byanfuna zitukosa ate ne gavumenti yennyini zigikosa oluusi eba eziyisizza mu butamanya nga tekoze risaaki amala ffe ne tugiga nti awo wano waseeseetuse kati abasuubuzi ekyo tukyenyumirizaamu nnyo lwa nsonga nti bw'otambula olaba nti mujja mu field wansi osobola okukwata kamera oli n'abeera ne confident n'ayimirira ku dduuka lye n'ayogera naawe kitaaliwo ng'amanyi nti aboogerera ku TV babyabufuzi bokka naye kati kyajja nti ne mu byenfuna TV tugyetaaga tusobole okutuusa eddoboozi ery'omwanguka kuba tukulembera bamanye ebizibu ebikola ki ebituluma naye ebirala nga bw'omanyi nti mu nkola yaffe ey'emirimu naddala no mu Uganda gavumenti eyina ekintu kye yasuubula simanyi gye yakisuubula yalowooza nnyo nti abantu abagigamba ekituufu tebagyagala nti gwe bw'ojja n'obaga nti mutereeze kino olwo oba ofuuse mulabe wa gavumenti kyova olaba nti mu kulwana ennyo okusirisa amaloboozi agaba gasituse okubaako we gagitegeeza nti wano otambudde bubi ate efundikira yeeyongedde kwonoona kubanga bw'otunuulira ebibiina ebiri wansi eyo ebikulembera abasuubuzi olabira ddala nga waliwo ekitali kituufu naye ng'ate bikolebwa kigenderere ensonga enkulu si yakuggusa kiri ensonga enkulu yakulowooza nti kasiita erabika eyina ebyobufuzi byekola ki byezannya kati kasiita bwe beezannya ebyobufuzi naffe tuteekewo abazannya ebyobufuzi naye ekyobulabe ekiri mu ekyo mu kuzannya ebyobufuzi eno bizinesi zikola ki zifa ziggwawo nti oyinza okuba kasiita togyagala naye kola kyekugambye olw'abantu bali gono gw'otayagala muleke kola kiri ekituufu abantu kye bayisizzamu ono akikugambe gwe bw'onookikola kasiita ojja kuba omaze okulinnya amaanyi gaayo naye bw'onoobeera nga kasiita kyekuga tokikola era amaanyi ga kasiita gajja sigala nga gali waggulu kubanga obulumi bujja sigala nga we buli wakati olaba akankuwa ekyokulabirako bw'otunuulira ebibiina byonna bitandikibwawo naye ng'ababiri emabega abasinga babikozesa ng'emikutu egy'okufuna ssente mu gavumenti ebibiina ebitandikibwawo ebisinga mu basuubuzi abamu babikozesa ng'emikutu egy'okufuna ssente mu gavumenti naye ng'ate nabo bennyini be bayisaamu ssente ate basajja batoya tebazifuna abazibalyako be babeera wali okwetooloola pulezidenti naye nga batuuka kakati ne babaguza omanyi kati nze ni musajja musiraamu sobola kgenda mu katale nengula amatooke nga gali mu kkutiya nyinza okutuusa ewaka embidde ne baga nti ate ffe abatanywa mwenge tugenda sogola yaki kati ffe wano gavumenti bagiguza embidde kubanga bw'otunuulira exercise yonna gyegabyemu ssente lwaki ebizibu by'abasuubuzi tebisirika ekizibu ky'abasuubuzi si ssente ekizibu ky'abasuubuzi polisi mu Novemba omwaka gwa 2024 mwasinkana omukulembeze gw'eggwanga Kololo buli omu n'ayogera naye mu baayogera baali abantu nga 6 naye nga buli omu alina ekibiina kyakiikirira kituufu twalaba abakkatta nga boogera kituufu abawuteya nga boogera kituufu baganda ffe Kabanda n'ayogera Mwami Lwegaba Mwami Ntale n'abalala ne Mwami Sekito ne Agiisa Sekito wakasiita wajjayo ki era bukyanga tusisinkana pulezidenti twavaawo ekintu kye baakootinga mu lukuŋŋaana olwo kyali kya Sekito kye yagamba nti pulezidenti watandika ddi okunyigiriza omusuubuzi abamwetoolodde ne baga nti oyo munnabyabufuzi awedde emirimu era okuva olwo entalo ne zitandika ez'obukulembeze bw'abasuubuzi songa Mwami Sekito yalinga ndoze yeebuuza embeera ebintu bwe byali ne bwe biri okusinziira ku mbeera bweri n'ebintu bwe byali ne bwe biri kati nga yeebuuza ng'ayagala okumanya lwa nsonga nti bw'obeera omukulembeze otuukirwako abantu bangi ate alumirirwa abantu kakati abantu okuva olwo ne kifuuka kya busuubuzi era baminisita abasinga
abagwa mu doctorate ebyo byobusuubuzi bakyeyambisa okufuna ssente mu gavumenti n'abantu abalala naye nga ssente bazifunira mu linnya ly'abasuubuzi naye nga teziri nga bo bennyini era bojja okutunya nti kyovola nti walabanga ku makya ono asisinkanye gundi luli asisinkanye gundi luli asisinkanye ejjeno gundi luli asisinkanye ejjeno gundi naye nga ku bonna bonna tewali gwe baaliko tewali ali located ministry y'ebyobusuubuzi mu bonna basisinkananga mwalimu ne bajjenero nga bya bufuzi ebizannyibwa ku ssente z'omuyi w'omusolo ataaguwa n'asigala ng'anyigirizibwa so ekyalibadde kikolebwa ekituufu bw'owulira abantu nga bakuba omulanga nga gwe gavumenti tunula mu polisi ezizo z'oyisizza kubanga bw'otunuulira no mu Uganda bukyanga bakola constitution ya 95 bazze bagikolamu amendments nnyingi naye bw'okwata kamera n'omuzindalo n'okka wansi n'obuuza abantu bataano nti ku amendment zonna zibakoze mu constitution eriwa gy'omanyi oba eriwe kufevalinga kubanga ebiseera ebisinga amendment zino zikolebwa okukyusa mu mateeka agabaddewo okutereezaamu ebibadde bibetaateekebwa mu mateeka ago era nga bwe twalowooza nti landlord and tenants exactly egenda kugonjola ebirudde nga weebale nnyo ate neeyongera kusajjula ki mbeera kati omuntu bw'akuleetera naga nti waayo omanyi omusolo gwa kiro mu nsi yonna tewali gye bagusolooleza naffe tusuubula ebintu nabadde China tusuubula ebintu naye tewali kintu kye tusuubula mu kiro tusuubula mu pieces na mu dazini kakati gwe lwaki ndeeta ebintu byange nonga nti ate nkusasula omusolo mu kiro lwaki ddira eyitirira nendeeta ebintu nembikuwa n'omibaza mu bondi emyezi 8 kati gwe omuntu onkwatidde kapito wange onkwatidde obusente bwange bwonna ate onteekako omusolo oguli waggulu kakati golooza ngenda kwagala oba ngenda kujja mpulirize byoyagala ogamba tuli mu East African Community mu East Africa mwonna bw'otunuulira amabago g'ebyenfuna foyinza ogamba ati ate tuwangaalira mu kitundu kirala twali tuyina valayate wano nga mu nsi yonna ekigaggawaza amawanga ago China ani bakiyita foreign exchange teri nsi egaggawala mu nsi yonna nga teyingiza ssente kuva bweru waayo teriyo naye buli lw'otandika okubeera ng'abantu abaali bava mu nsi endala abajja okugula ku bintu mu nsi yo nga tebakyajja kitegeeza obwavu bugenda kuluma abantu era ebizibu bingi nnyo byogenda okwolekera mu nsi yonna ekimalawo obutebenkevu buba bwavu kasita abantu babeera nga tebalina kye bakola nga bali desperate bakola ebintu bingi nnyo kivula nti wano mu Uganda kizibu nnyo okukwata essimu n'otandika okugenda ku mutimbagano n'otasanga kaawemula waliwo embeera ebaddengawo mu basuubuzi nga bali wamu naye ebibiina bino okuva lwe byajja ebyenjawulo olaba nga buli omu alina sayidi gyagwa era mu mabegakaawo mwalina enteekateeka nnyinza ogamba mwa ng'oba toliimu nasonyiwa ey'okukyaza omukulembeze eggwanga mu Nakivubo mu kisaawe kye Nakivubo yobazi Nakivubo bbulu n'ebipande bitimbiddwa muzeeyi tukwaniriza muzeeyi abasuubuzi bali naawe olukuŋŋaana olutaaliyo kiki ekyabaawo era ensisinkano eyo wagimanyako era yali eruubirira ki anti kyekiri kyeggamba ensinkano ezo zonna ensinkano ezo tezandibadde mbi bantu kusinkana mukulembeze wa ggwanga era si kibi n'akatono naye ekiriwo mumusinkanidde ku ki kyekisooka okwebuuzibwa mugenda musisinkana naye ku ki abantu bano be mukulembera be muga nti mwogerera ensinkano eyo pulezidenti bw'anaamala okugenda ebibala byayo banaabitegeera ddi kubanga ebibala by'omusuubuzi ye muntu agenda n'asuubula ebintu bye n'abireeta n'abiteeka mu dduuka n'abitunda n'afuna amagoba n'addayo n'aleeta ebirala kakati bw'aba takyabiraba kiba kizibu omukonvinsinga nti gyatugende tukole ki ng'ate omukulembeze y'omu yamutwalira n'eripooti ye n'amugamba ssebo mukama waffe bino bye bitunyiga wansi eno biri bwe biti ne bwe biti ABCD n'abaga nti mbawadde weeks ngenda kubaddira weeks 2 abasuubuzi bali myezi
gyetooloola omwaka gugenda kuggwako nga bondi zonna zikoze eki zijjudde ebintu by'abantu tebifuluma. Kati omuntu bw'atyo kizibu nnyo okujja akusisinkane kubanga nze nandisuubidde nti okusisinkana omukulembeze kyekintu ekyalibadde kibeera ekissanyu ennyo nga mugenda kwogera okumwebaza entambuza y'emirimu nga bwebadde mwebaza okusinziira ku lugendo lwe musenvudde nga mulaba mwina bwe mulaga ne kaka tosobola kgenda kwebaza ng'ate woosula watonya. Naye mwami Matovu waliwo abakibassaako nti nammwe mubaza ng'enjogera y'omulembe guno abamu gwe bayita omwagulanyi ebyokwetega mubala kati olw'okuba kampeyini zigenda mu maaso muzze muteekateeka mwetegaatega okulaba nga musisinkana omukulu naye mukotokedde busa ku mulundi guno naye mumusanze alaba mukyaganya okubeerako kye mumujjako kubanga bwe basinkana kati yasinkanya aba bodaboda ekololaawo nabateekamu obumbi baba babadde 10 kati nammwe mulabika okubanga mu kifo ky'okulwanirira ensonga z'abasuubuzi abali mu bukulembeze muli mu byammwe. Ekisooka abadde ssentebe gwe tumanyi kubanga temunaba kulonda mwami Thaddeus Musoke n'ebipande kati mu kibuga mu ebiri nga yeesimbyewo ng'ajjira ku tiketi ya NRM omukulembeze w'ekibiina ekigundiivu ekiruddewo nga kye kimaza bode ekigatta abasuubuzi kasiita yeesimbyewo mu byobufuzi ku tiketi ya NRM onoobagamba ota nti no temulina bye mubaza oba temwayingiza dde ebyobufuzi. Kaakati awo olyose n'ombuuza ekibuuzo ekyo mwami Kefas oyo twamuwummuza dda era olukiiko boodi ekulembera kasiita neeronda Agiisa Ssekitto kati ye interim chairman wa kasiita oyo twamuwummuza era ekyamuwummuzisa ze muzimu ku nsonga ezo olw'ensonga nti ffe tetugenda mu byabufuzi byawula mu bantu. Mama akulaba ng'agenda gwa mu kamyu agenda gwa mukamyufu kuba muyinza okuba mwali mabegawe naye nga mwina bwe mulingiriza mulabe kasiita ng'ekibiina kirina constitution yaayo tulina constitution yaffe ennambika obulungi. Bw'oba oyagala okugenda mu byobufuzi ebyawamu ebyawulayawula mu bantu oteekamu okusaba kwo n'olizayininga ekifo ky'oba obaddeko ekyokuntikko naddala abantu abali mu bifo ebyawaggulu nganze byenkyendimu Agiisa n'abalala tetukkirizibwa mu bantu. Ffe omulimo gwaffe twogerera owa NRM twogerera owa NUP twogerera owa FDC yenna kasita abanga musuubuzi tetulina gwe twawulamu nti bano bwe banajja setujja boogirira nedda twogerera abasuubuzi bonna ne mu East Africa wonna naye bwe yagenda mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu twali tulina okumuzzaako ebbali agenda atambuza olugendo lwe lw'ebyobufuzi era tetumulinaako buzibu. Yagenda n'atandika n'ekibiina ekirala. Tugenda kutandikirawo kasooka tumulemu ne mwami Sulaiman Matovu.